Nkwaniriza agenda maaso n'okubeera ng'ogoberera emboozi zino ku mukutu guno nkwebaza ne nkutegeeza nti weebale nnyo okubeera nga nate ogoberera emboozi zino n'okuzinyumirwa. Nze Lubega Ibrahim Kasinga nga bulijjo kutuusaako emboozi zino ez'ebyafaayo eby'eggwanga lino erya Uganda. Bulijjo abakulu bagenda maaso n'okuŋŋamba nti tuleetereko abali ku ludda lwa gavumenti ya musajja mukulu Milton Obote, tuleetereko abali mu kibiina ekyo ekya Youth Wing eky'abavubuka ba UPC n'ensonga ezisigadde bwe zityo. Kati nno olunaku olwaliro ndi ne musajja mukulu Abbas Wetak. Omukulu ono ndowooza mu njogera ennyangu tuyinza okugamba nti gwe UPC. Natuusa akadde mu biseera ebizibu ebya Uganda People's Congress n'ennyambala ebbala eryo nti bw'oyogera ku Abbas Wetak oba otegeeza Uganda People's Congress. Si mu Mbale mwokka by the way, naye mu Uganda kubanga nze na coordinatinga nga president wa Uganda People's Congress nga ali Zambia, ne coordinatinga ne Uganda People's Congress headquarters, ne key individuals abali mu regions zonna kubeera ddala Karamoja mu Buganda, mu Western, Bunyoro region, Kabale, Bukisu wano n'abantu awalala bonna. Kale nga President Milton Obote nga abeera updated ku buli nsonga yonna egenda. Ate nze na establishinga communication center mu maka g'omuntu mu Kampala omwo nga Milton Obote asobola communicatinga n'abantu be directly nga sinzira Zambia mu Uganda wano nga line eri gyo tusobola kutapinga. So n'olwekyo nali nnyo musaale mu kibiina kino ekya Uganda People's Congress. Ekibiina kya Uganda People's Congress by the way bye bibiina kyenkugamba nti kyali very institutionalized ne ideology y'amaanyi ate kyatuwambanga nga tukyali bato. Kati nze kyansanga waka. Maama wange yali babayitanga bamama UPC be babeeranga mu clubs ku kyalo be batendeka abakyala bannaabwe. Ate yali mu kanisa nnyo nga mu Anglikani. Kale n'olwekyo abe bayitanga ba Red Guards ba Uganda People's Congress. Naye muzeyi wange ekyewuunyisa nti yali wa DP. So nze nagenda ne maama wange yandikurutinga. Ndowooza lwakuba muzeyi yali busy nga buli kaseera abeera mu business ze. Akomawo akooye kati nga ffe ne maama wange nga twakoze dda egya UPC emisana. So n'olwekyo nagenda okumala primary school okuyingira mu secondary nga already na making up my mind kubeera member wa Uganda People's Congress. Olwongo obeerawa? Nali mu Mbale wano era nabeera mu Nkoma Secondary School. Kyova olaba nti wano site eno ya byafaayo by the way ayimiridde Islamic University in Uganda. Ly'essomero lyaffe eryasookera ddala eri abasiraamu mu Eastern Region era liri historical era university bwebeera wano oba okuute ku mutima gw'abasiraamu mu Eastern Region. Kale n'olwekyo bwe likula ne lituuka ku level etuzimbira university. Omanyi nga abasiraamu baatuuka kadde nga bwe beebalamu n'empapula za senior 4 nga nze nkyakula nga tebazirina. Mu 1980, 81-82 nga ffe bavubuka aba UPC kuba nze nali president wa National Union of Students of Uganda nga nze atwala Eastern eno, naye omugenzi Kenneth Magombe yatugamba tunoonye omuntu musiraamu yenna eyamala senior 2 abamuwa omulimu mu National Insurance Corporation n'entambula region yonna nga simusanga, naye kadde katuuka ne tufuna omuntu oyo naye ate twamuimportinga okuva wala nga tunoonyeza omuntu ayamala senior 2 nga taliiwo, naye ng'omulimu gwali weegulinaga guno omulimu njagala gwa musiraamu naye munyambeko mundeetera omuntu yakamala senior 2. Mwaka ki ogwo? 1982. Ate awo nange nali mu senior 2 by the way. 82. So nakola omulimu gw'okutambula noonya omusiraamu namusanga naye era saamujja mu region eno namuimportinga from another region. So ne tulyoka tumwa kale tuvudde wala mu by'okusoma. Kyova olaba nti bwe mbeera wano saagala kuwulira mwana omusiraamu yenna akoze retake oba azzemu mu kiraasi oba gwe bagobye for any reason kuba wano we tusomeseza abasiraamu. So bwe tuba tumugobye then tuba tulemereddwa okumusomesa. So n'olwekyo njagala okusaba baprofesa bange nti wano wankizo nnyo mu kuzimba project Islam. Ekyokubiri n'obukulembeze ndowooza okirabye Uganda yonna kati jamia
eresa abakulembeze b'omuzinzi buli wotunula buli nsonda gyentunula ndaba omukululo z'edduwa zaali z'abajjajja bammwe bakitaffe so tebeebakanga tulo baazukukanga n'ekiro saawa 8-9 ogw'ekiro ne basomayo edduwa nga baagala abaana basome babeere balungi so n'olwekyo ffe Uganda People's Congress yambabula nnyo era nempa exposure emala nali muyizi naye nga nina kirawutu nnene nnyo mu kibiina ekyo kale ffe weba gavumenti yaffe yafunira ebizibu nga batandise n'okututendeka baali bategedde nti kibiina kigenda kufuna obuzibu ne batutendeka okuyimirizaawo ekibiina ekyo mu mbeera enzibu kuba bategeera nti tuyinza okuva mu buyinza naye tulina okubeerayo n'abantu abagenda okubeezaawo ekibiina kino bakizimba ate kiddewo bupya kubanga balowooza nti gwe mutima gw'eggwanga infact aba UPC tebaseparatinga ggwanga na bigendererwa by'ekibiina kyabwe kyova olaba nti oluusi nabo babeera accused okubeera badictator nga bali mu buyinza kuba balowooza nti bo be bamanyi ekituufu so naye muzeeyi wange yaŋŋamba nti balugezigezi okusinziira ku introduction preamble gy'otuwadde kiraga nti olina information nyingi nnyo gye tugenda okwetaagako okusinziira nga embeera bwe yali UPC bwe yali obukulembeze bwe bwali n'ebintu ebisigadde n'okwagala okumanya ojja otya okukola communication gye wakola okwogerezeganya ne President Milton Obote ngali Zambia awo wonna ndowooza tujja kutuukawo mpola mpola nga tetunnatuuka ku kinusi ky'olunaku olwaliro ekya Uganda People's Congress Youth League njala kusooka katusooke tukumanyeeko ggwe kuba tugambye wagoberera maama okuyingira ekibiina ki UPC ojja otya okwagala okumanya ebyobufuzi ng'okyali era ki ekyakuleetera okumugamba nti akangende ne maama mu kibiina kya UPC kakati kisookera ddala nze kumpi ekimpushinga okuyingira mu bikwatagana n'obukulembeze endowooza ddiini yapuleyinga kinene ey'obusiraamu leadership mu basiraamu etandikira ku kifugi waka era muzeeyi yalina madarasa nnene nga ye sekatwale we Old Buyobo yali erimu kati amagombolola 8 kati nze kumpi emyaka egyo nali kyewuunyo ku kyalo kuba nze nasoma nnyo eddiini myaka 3-4 kansobola okusomesa baanange eddiini era ffe abaatambulanga mu mirembe gy'ezimawuledi ezo nga tusomeramu baseeka nga batusondera ku busente ne batuwa motivation ezimba eddiini ekyokubiri nti waaliwo challenge nti abasiraamu tebaali visible nnyo mu by'obukulembeze akadde kwanga okweyanjula ng'omusiraamu kitegeeza tewasoma oli musiru totegeera kweyanjula ng'omusiraamu otegeeza otuuka ku mukolo ne bakwanjulayo n'ogamba nze Abbas wetaaka bagamba balina ekizibu ekyobutasoma naye nga basajja bo balina ku ssente naye obutasoma kibi nnyo akantu ako katubayitinga nnyo kati muzeeyi wange yabonaabonanga nnyo muzeeyi baali bamuyitaani baali bamuyita Sheikh Abbas Masagwari yabonaabonanga nnyo yali musuubuzi mukakaalukanyi wa mirimu naye okufuna license nga alina okusasula enguzi ate awaba office messenger nga ye kennyini atya n'okuyingira mu office z'abakulu wadde nga jjajja we Musa Mulambula yaliko mukulembeze naye bo baakula nga bamanyi nti tuli disadvantaged kati ffe bwe twatulanga ne bamuzeeyi nga batupushinga genda osome mukole ki mu redressing ensonga eyo mbeera emotional so n'olwekyo okuredressinga imbalance nga tulina okukola ennyo nga tulina n'okulaga skill ne talent nga tetulina favoritism so nembiraga ne bampiikinga nga nkyali muto nnyo nayingira mu senior one when I was 13 14 the president w'abavubuka mu Eastern region era nickname yange baali bampita lwa kasisi
Kirwalwa Kasisi oli? Yes. Nali tough and firm. So Milton Obote bwe yakyalanga Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. nali tough and firm. So Milton Obote bwe yakyalanga naddala ffe abaazaalibwa ku Independence Day twalina special position nga tulicognizinga nnyo, so natuwa exposure. Ndowooza nali muwulize tendi outgoing, sobola okukola omukwano ate nentuukiriza kye baŋŋambye. Naŋŋamba oyo gwe njagala atuule wano wendi. Mwali ku Independence Day? Twazaalibwa ono Independence Day nga tukolerayo pate nga tulicognizingamu gaffe abaana b'eggwanga. So ndi omu ku abo. Yakunokolerayo luddawa? Nga ndi wano nkoma SS. Yes. Omukolo gwali wano? Pate yagikolera wano? Yes. Era twagendanga mu State House nga batuwa Mercedes Benz tutambuliramu. Omugenzi Patrick Masete Kuya yasooka okwa-identifyinga n'antwala mu meetings ezaffe za National Union of Students of Uganda. Ne tubeera so exposed. Netwagala ne kyetukola nga tulina authority ne influence. So twatuuka kadde nga Milton Obote atuwa n'obwesigwa. Actually ffe twali very delicate nti singa nyombye ne headmaster nga simwagala tasobola kubeera mu ssomero omwo, beera bamukyusa oba ne bamugoba ku mirimu. Bwe mba nkwagaliza omulimu ngukufunira ne bagukuwa wadde nze nali student. Kale twalina obuyinza bungi kyova olaba nti abannaffe abalala babwabusinga ne batandika okukola ebikolobero. Ndowooza omanyi nti youth wing ya UPC waliwo akadde ke yafuuka very violent ku kyalo naddala ng'ediringa ne DP n'abalala ne tutabeera civil nga ffe yensi kati gwani atuwakanya. So amaanyi gasukka ne gayitirira. So kirungi nti nze saabusingako amaanyi ago ne authority eyo. Olwo biki bye mwakolanga nga mukyali mu ssomero awo? Twabeeranga ne conferences nyingi nga tuinteractinga mu Uganda wano mwonna era ne tuinteractinga ne the rest of the world. Ffe batutraininga nga ba-communists, si bantu bakwambala tayi, era bantu baneewuunya okulaba nga nze ennaku zino brand yange nteekamu katayi. So olwakuba wakyuka nodde eno? Si bwe kiri. Si bwe kiri. President Museveni ali product ya Uganda People's Congress, by the way. Ideology endowooza n'ebikolwa byonna yabiyigira mu Uganda People's Congress. Sirabamu aka DP kubanga oluusi atugamba nti yaliko mu DP, naye mu DP simulabamu konna akafaanana Democratic Party. Ako we musanga kati ngenda kwa muddamu nkamugambe nti wagamba wali mu DP naye nga sikulabamu olwa DP. Basajja ba DP ndowooza balaba babeera mu masuuti n'amatayi, basinga balooya bangi era balungi nnyo, baagala nnyo okusomera etteeka. President Museveni ye tabeera excited nnyo natteeka, ndowooza okamulabamu ako kubanga revolutionary ideology eri ya common man's charter yamuyingira nnyo. So n'olwekyo tufinding it very easy oluusi okukola naye kubanga ebipya bitono byatuleetamu naye biri bye tumanyi bisinga abikola. Kale n'olaba nga bino byolaba nti ndeese programu ey'emyoga, by the way original thinking eyo ya common man ate eyo philosophy ya indigenous knowledge naye abagiteeka mu nkola ndowooza tebakitegeera era implementation bwebeera nga nfuku wakati awo baba tebategeera philosophy y'emyogo. Manyi nti ba experts babeera ku kyalo, tebabeera bano abagenze simanyi twali South Korea ne tugiyiga ne tukola biki ne tuyoka tulaunchinga programu eno. Si bwe kiri. Eyo original thinking
ey'abantu ba bulijjo information eri distilled over centuries ne muvaamu that word emyoga which means talent mu 40 ye word eri kirooza naye kiri beyond just that one kuba kati okimanyi nti mu culture y'abantu baffe nga baddugavu ba Africa ekigambo gwe ne bw'osucceedinga ne bw'obeera mugagga okimanyi nti obugagga bubeera social tebubeera individual tebubeera private temuli private property mu indigenous culture n'ensonga n'enkola ezaffe property eba ya community kuba gwe bw'obeera n'ente nze nsobola okusalawo ne ngamba ngenda kuwasa kuba manyi nti ewa eriyo ente 3 ewange eriyo 2 ezo nte 5 manyi nti ewakojja eriyo ente endala 2 mwanyina nze yaleeta wano 3 ezo 8 nfunye omukyala naye ebyo byembala tebiba byange era mba very sure nti ojja kumpa era tewali wogaanira era community etula negamba wa muunente 3 so tewali private property tulina individual property naye property yebeera social kale kati emyoga ejira ku doctrine eyo so nolwekyo President Yoweri Kaguta Museveni ideology yalimu actually eri very close nnyo ku ya Uganda People's Congress obadde otugamba bye mwakolanga ne mutalaganga ne mugenda ne buli wekwanga conferences ekisokera ddala ekigambo tribalism ne ethnicity kyali tekiriwo mu Uganda People's Congress bakwewuunya bw'oyogera nti kati nze Muganda nze ndi Mugisu nze ndi Mukaramojja bagezaako nnyo okudestroyinga consciousness ekufuula member we tribe yo ebyo ebintu kumpi ebisinga biri recent kyovola banti nze ne bwembeera mu Buganda kizibu nnyo okusanga nga bansosola nti oyo Mugisu bagamba omwana waffe atuse bwembeera mu banyankola eri aba Uganda People's Congress I fit exactly closeness yange gye nalina ne family za Jonathan Kanyomozi mugenzi Adonia Tiberonda bomwe bagenzi kati n'abalala abakyaliyo mugenzi Major Edward Rulangaranga oyo yampa n'ente mukaaga enzungu zanema n'okusitula nzireete wano naye zikyazaalira eyo so nolwekyo kati obwe bumu bwe twali tuzimbe wano ne Richard Kaijuka by the way bantu abasinga obungi tebamanyi nti yali member omuzito nnyo wa Uganda People's Congress abo bubushenyi yali nzito nnyo naddala ku Obote tungaffe tukyali bato era abo be batumentoringa nnyo bwe tukeeteesa wano family za mugenzi Peter Otayi bonna abo Muzeyi Ishagi wane Kachumbala family za ba Okalebo ne bwemba ndi mu kkubo bambategeera butegeezi nti oyo alabika ali kujja waffe wano so nolwekyo twazimba nnyo obumu ng'ekigendererwa twalina programu gye bayita nation building kati ffe bavubuka ffe be yali engineer nation building nga twagala eggwanga erimu eryo era President Milton Obote yali ayogera one president one parliament one government one nation ye yali slogan ye ba Forum for Democratic Change Kizza Besigye by the way tato yali member wa Uganda People's Congress mugenzi Kikira yes Dr. Kizza Besigye's father yali omu kwabo abali ba contributing members aba Uganda People's Congress era no Kifefe Muzeyi Kifefe yali wa police so abo bavaamu slogan kati bo bajjamu one Uganda one one people one Uganda but it was Milton Obote's slogan ate bagipikinga nga aligikozesa iganga yo waliwo interpreter yali abuze nakiddamu emirundi ng'esatu kati omusoga nga ali kugamba twenda government ndala twenda president mulala kati Milton Obote ngaloza ali kugamba nti twagalayo omulala atali omu naye nga mu lusoga bwekiri naga njagala kuddamu I want to emphasize nakiddamu emirundi esatu kati omuntu nagenda amugamba nti anti mu busoga lo omwabeera mulala yes so kati bye twabeeranga ne activities nyingi kyali kitukakatikako by the way bali batwenkalira kujoininga wa scouting boy scout girl guides n'ebirala ezo zonna zaali vehicles ez'okuzimba eggwanga eriri wamu n'omutima ogwa voluntarism mu Uganda People's Congress obudde obwo baali baagala nnyo abaana abasinga babeere mu boarding schools era emphasis bayagalanga nnyo boarding schools lwaki kuba boarding school ye yaleetanga omwana okuva Embarara nereeta omulala okuva Etororo
ne babateeka wamu ne bakulira wamu ne mutegeeragana. Era nze bastruglinga nnyo. By the way, choice yange yasooka baali bantu Tebukedi College naye muzeyi wange n'agamba omwana tasobola kugenda mu ssomero eritali ly'abasiraamu, njagala abeere mu Nkomeses, nanzijjayo n'andeeta wano mu Nkomeses. Naye nga nali admitted Bukedi College Kachonga, n'agamba tekisoboka. Ate awo yali yakava mu exile, yaddukamuuko n'awawangusako naye n'adda oluvannyuma. Muzeyi wange yazigenda mu exile nga Idi Amin agudde bamuggyeko. Kati bwe yava mu exile yatuuka wano nga munyiivu nnyo, n'agamba gavumenti etutte mu buwanguse naye ng'era bakodomi bamuyambako baganda ba maama wange kubanga sikutegedde bulungi. Idi Amin bw'ajja muzeeyi yasigalawo yatutumuka nnyo mu mirembe gya Idi Amin, yava ne ku bwaseeka n'afuuka munene mu gavumenti. Ndowooza tujja muwaayo nayo ndowooza akadde akake inshaallah. So kati n'akomawo gavumenti ya Idi Amin yali pro Islam era bamuzimba nga anoonya abasiraamu ab'empisa. N'amujja ku bwaseeka twale n'amuzimba naye n'afuuka munene mu gavumenti ya Idi Amin. Era awo we yashiftingira kabisa n'aviira ddala ku Samuriki peasant n'afuukira ddala omusuubuzi omututumufu ate nga mukozi gavumenti ya Idi Amin dada. Kale gavumenti bwe yagwa naye n'agendako mu exile. Kati bwe yadda n'asanga mwana ono Bukedi College Kachonga naga nedda ssomero lyaffe liri wano Koma Secondary School, nze njagala abeerewo, nanzijjayo n'andeeta wano. Kale n'olwekyo naye era ekikwewuunyisa nti even when nali hot headed mu Uganda People's Congress muzeeyi teyanteekako nnyo pressure nti wandibadde ojoyininga DP. Nagamba ati okay, olina abalugezigezi naawe oli walugezigezi, kale tewali mutawaana beereeyo. Nagamba naye kitegeere nti temujja kumalako tewali mutawaana. So n'olwekyo ye muzeeyi twali tukwatagana mu ngeri yaffe, naye nga doctrine ennene gye namulabako nti he suffered politically kuba yali wa DP. Bamusosolanga ku kyalo openly in front of me nga nze ndabira ddala nga muzeeyi mu butuufu abadde asaana kino, naye bamusosodde lwakuba wa different party. Ekyokubiri yali musiraamu. Kati obusiraamu nga bagamba nti abo bali ignorant. Kati ye n'agamba naye kati olaba kyolina okukola, ndowooza olaba nze banvumira butasoma, kati gwe somako obeere wa njawulo. Ekyokubiri tuzimbe leadership eyimiridde ku merit ng'eyamba eggwanga lyaffe. So n'olwekyo muzeeyi yeeyaŋŋaananga okukola ebikyamu naye nga mu bukulembeze yanyambangako okunzimba mu ngeri zonna. Era ne bwe nayagalanga ssente oluusi kukola emikolo gya UPC ngazimpa. So awo muzeeyi yakolanga ekintu kye ndowooza nti kyali kya buzira. So teyali mutitizi naye yagenda okufa nga wa Forum for Democratic Change mu FDC. Nga yajoininga FDC. Kakati njala kukubuuzaako conferences zino zimwakolanga nga mu abavubuka. Biki bye mwayogerangako mu conferences ezo? Number one, abavubuka baali balina kintu kye bayita Young Farmers Association. Meetings eza Uganda People's Congress naddala ez'abavubuka za emphasizinga nnyo ebyobulimi nga gwe musingi gw'eggwanga, kubanga ye yali resource Milton Obote gye yalabanga nga yenyangu egenda okuyimirirawo eggwanga lino. Nga tugamba nti pata ya Uganda People's Congress yava mu balimi bantu ba bulijjo be ba peasants. Kati okutumbula ebyobulimi kyekikulu nga tebaagala nnyo ffe abasomi abagenda okubeera abaweereza tuleme kutegeera ebizibu ebiri mu byokulima n'okutereeza. Era bintu ebisinga obungi mwalinga financing nga tusoma crop finance n'engeri gyetambula. By the way twamonitoringa ku kyalo. Njagala kwewuunya sente ze baawanga abalimi kugula eddagala, fertilizer n'ebirala, n'okuimprovinga quality y'ebirime, kulwanyisa ekirwadde n'ebirala. So crop finance kyali kikulu nnyo. Ekyokubiri ntambula n'enguudo, feeder roads. Kijja kwewuunyisa nti ffe twatraininganga okukola feeder roads n'emikono kuba awo machinery zaali ntono nnyo, nga bakugamba oluguudo lw'omu kyalo olutambuza ebyokulima tusobola kutuulaawo n'okuuma gavumenti ejerukole. Kwata enkumbi mukole. Actually twalinanga 2 days per week. Bulungi bwansi okukola enguudo zaffe ezo mu byalo, ate zaatambulanga bulungi nnyo. By the way zaali mu long lasting kuba twalabanga ebinnya ebibi
nemuleetera ddala amayinja nemakinga sure nti tuteesewo era bwe mwaleetanga kamaramu mwaleeteranga ddala maramu agenda okukwatira ddala si bino byokugamba nti ate bansedde maramu bakoze bwe bati simanyi ono tazze n'ebirala ebyo tebyaliwo era ebintu ebirala bye twakolanga ye hygiene amaka obuyonjo mu maka nebiki ebirina okubeerawo baga nti ogw'omulimu gw'abavubuka kuzimba obutandaalo mumuteeka mwanika sowaani nga mumaze zinaaza n'ebirala gugwali mulimu gw'abavubuka era nga mu UPC bwe yatuuka nga wakati yabuuzanga nti nanyini maka gano ali bagamba wano waliwo omuvubuka wa myaka mmeka lwaki teyazimba katandaalo wano lwaki ekisaaga ati kyonooneka naye nga takikoze lwaki obuyumba bwe bakozesa obwo tebabulongoosa kuba gwe gwali mulimu gw'abavubuka kukaddaako era bwe bakuwaabangayo ne bagamba nti ono omuvubuka tawulira waka wano bakuba emiggo teri muntu asayidinga naawe ekyalo kyonna so nolwekyo bagezaako nnyo okuzimba eggwanga ly'abaana abali bannempisa nga bali disipulinde ate babuvunaanyizibwa batuwanga obuvunaanyizibwa bungi bwe twavanga mu misomo egyo tewafunanga sente n'ebintu ebiva mu gavumenti nga tetuliwo kyova oluusi ndowooza nti gavumenti yange eya NRM erimu obulagajjavu bagenda bakola ebintu ne basayidira ininga kyamaani wa NRM ku kyalo naye awulira buwulizi nti ekintu kyatambudde ku kyalo nga tamanyi ekyokubiri ate bwe kitambula kati nga PDM eneewuunyisa kubanga olaba LC wano ku kaalo omulimu ogugwe kutunuulira bigenda mu maaso naye nga ye talina access kyamaani LC naye atunuulira butunuulizi ebigenda mu maaso naye talina access katosobola kukola programu efaanana bwetyo nga teriiko n'okufactoringa in bano bonna basupervisa b'abantu kati babajjako amaanyi bagalekera ba administrators n'abalala kyova olaba nti obubbi bubeera bungi n'ekibiina kya NRM nekibeera undermined directly n'enguzi ng'abantu bagamba okay baba ampaddeyo kampa kale kabatwale sinna kyakukola kubanga era mu programu tebambaliddeeko mu Uganda People's Congress tekyaliwo kyamaani wa UPC yali everything olaba nesaawa eno bava ku recruit ng'abamagye naye bakoma kugamba nti jangu n'ebbaluwa ya LC owa UPC yayimirira nga wali ku kisaawe nga bali ku recruit ng'abamagye ye kennyini n'akwejjiramu n'agamba ono wampisa mbi temujja kumutwala njagala mutwala ono ono gwe nsuubira nti y'omulungi oli mubi muleke so ba UPC bwe batyo bakola era his word was final two MOP bw'aba takolagana ne chairman wa Uganda People's Congress aba awedde next time tafuna bendera kubanga chairman wa UPC ye yasharinganga power mu UPC ne party president powers center ziri bbiri chairman wo ku district ne party president beba sharing obuyinza ne secretary general tabulina era chairman wa UPC bwabanga aganye ekintu secretary general tamuwakanya so obuyinza bali babushapinze like that kale fe twakulira mu system efaanana bwetyo naye nga system yali respecting anyo order ne protocol era bwe bakuwanga responsibility omulimu gwo kutuukiriza responsibility yo teri muntu agenda kugoberera gavumenti ate kasinga sokotereze wano bakuwanga n'obwesige go and do this ojja kutuukiriza era bwe wakolanga ensobi weetondanga nga tonaatuuka kuba kati bogenda kuswala ate oswaze n'abalala bokolagana nabo so nolwekyo ethical conduct eyo yali waggulu nnyo now mu conferences zaffe ezo zatuwanga nnyo exposure mu East Africa ne globally by the way naliko president wa Communist International kibiina ky'aba youth Socialist International not Communist International. Communist International kyali kyabavuka be Russia ba Soviet Union naye kati ffe olwa socialist twali members ba Socialist International na replacing omuvuka yava Sweden nenkikulirako nenkula nakyo paka neva mu bwa youth nga nza akyali president waganda okutenda nagana okita emyaka n'emyaka nga bwe tugenda banzizaako bajja bakyo kulonda mwesimbangawo ne yes twesimbangawo proposals zavanga side ne side twali Cuba so kati bavuka ba mu Africa ne banteekayo erinnya bwe banteekayo erinnya ab'Ebungereza ne bampagira bagamba kati oyo Commonwealth waffe naye alina okugenda basinzira ku kyo kuwagira ideology nali mulungi nnyo mu ideology nga ntegeera ne ebifo enjuyi n'enjuyi n'okwegatta kwaffe kutugasa tutya tutambuze system yaffe ey'obwenkanya mu bantu baffe naddala abali marginalized
mu ngeri ki. So akantu ako ke kavaako oluusi ne bampa. Abangereza bajja batya okuwagira nga wali mu socialist ate nga bo tumanyi babadde mu nkola ya capitalism. No, ba allies baffe Bungereza be ba Labour Party ba socialist bawedde emirimu. Ndowooza wawulidde juzi mu campaign eriwo next prime minister agenda kubeera wa Labour, naye oyo owa Reform Party Farage ali kumuyita musajja ayagala okumenya Bungereza agifuule communist yonna. Farage alimu kuba amanda nga mu exposing direct ti bano ba socialist bagala kuwamba byobugagga byonna bafuule Bungereza ebeere communist country. Kale temumuwa bululu. Okay, Farage naye ali kukola bulungi kusingako wali emabega lwa problems eziriyo kati obwavu n'ebirala na poor, very many poor whites nabo batandise okwekolamu omulimu. Ba Trump abo babeera supported by very poor whites nabo abali marginalized mu system etali yabwenkanya. Kati bano abali already organized nga Labour kuba balina trade unions n'ebirala. Labour ye biggest party in UK naye losing eti obuyinza because obuyinza obwo olusi buva mu nkola ekalubiriza kuba eri abagagga abatagala kuta naddala okusasula emisolo. Bw'okendeeza okusasula emisolo then abagagga tebaagala bakulwanyisa. Bw'otobeera na sente zisupportinga bano aba fixed income earners n'abalala nabo tebasanyuka. So oluusi batuuka kadde ne batalonda, so ne babakuba obululu naye nga it is the biggest party in UK. Kale naffe socialism nefuna ekizibu nga Soviet Union bwe yagwa, ideology nebeeramu obuzibuzibu era kati batono nnyo abavaayo ne bakugamba nti nze ndi mu socialist kubanga betya ba Clinton betya, otherwise they are socialists. Ba Biden betya kubanga bw'ogamba nti ndi mu socialist eno yenkola gye njagala ntambulireko abagagga bakulwanyisa. Kale ate sente zammwe mwesonda, naye Obama yabawa challenge kuba era yasonda sente n'asinga n'abagagga n'abaana abato bamuwa ku sente. So n'olwekyo nalwamuko kubanga bali banoonya ate agenda okunzirira mu bigere. Era Kenamala omuvubuka yatwala yali wa Tanzania, nange nalwana nnyo ndabe nti kisigala wano mu Africa kubanga afa abeebizibu ennyo. So mu Tanzania baba wange omusaala no twafunanga allowances twafunanga naye nga era ensi ezasinga contributing ennyo ye Cuba ne Soviet Union zezasinga okuteekamu ssente. Allowance mwamufunanga buli mwezi, buli lutuula na buli lutuula ne buli programu gye twaleetanga. Kati nze amaanyi gonna namalira ku training abavubuka. Ndowooza wawulirako ne Revolutionary Committees of Africa, Muammar Gaddafi gye yateekamu ssente yali idea yange. So Revolutionary Committees of Africa ku training abavubuka bategeere nti struggle ekyaliyo era mu maaso tugenda giyitamu. Yali idea gye natunda ewa Muammar Gaddafi n'ateekamu resources n'ebirala n'atuwa ne facilities nyingi nnyo ez'okukozesa. Kale abantu ne batuuka kadde ne batya tituli ku militarizinga ensi. Kati tugenda kufuna kati buli bawulira nti oli ku traininga abantu abawansi okwetaasa n'okwedefendinga ng'obawadde military skill. Abagagga batya balowooza mugenda kubawambako ebyobugagga kubanga anyway it is our objective kuwamba ebyobugagga kubanga olaba akazindaalo ke tukozesa kano kaliko abantu bangi abakakola. Kati gwe weeka okuvaayo n'ogamba nti kange oba otulidde z'amaanya. Naffe tulinamu resources zaffe ze twateekamu, twagala kasigale nkakyali kaffe, buli ayagala afune access awatali bukwakulizo bonna. Yenjawulo eri wakati wa ideology ze twalina ne ideology y'ekikapitalist ey'okwemalira buli kintu, kwegagawaza na kukyesinga vain glory. Ndowooza okimanyi nti bakyesinga vain glory. Kati ogaggawadde saagala kukozesa linnya oba lya Bill Gates naye omugagga gwe njagala ennyo bamuyita Warren Buffett acontributinga nnyo ku causes zaffe eza kisocialist naye nga mugagga. At the end of it bw'oba ogaggawadde what follows? Olina buli kintu kyonna ky'oyagala. Warren Buffett atugamba nti kati sente zange njagala kuzigaba naye njagala kuzigaba ku causes eziyamba oyo yeetaaga obuyambi. Awo we twasisinkanye ne Warren Buffett n'abeera nga naye ateekamu causes mu kintu kyaffe. Mutima gu socialist naye akozesa capitalist system okufuna ebintu naye sente n'aziiza. Ne bakola Democratic Foundation mu US eye contributing resources ku causes z'aba socialists. Gundi jogama gye watandikawo. Yes, Muammar Gaddafi n'atandika okuteekamu ssente. Yes. Yagwa.
ennaku zino yakenderamu momentum kuba twafiirwa sponsor bamutta, naye programu endala zikyaliwo era left leaning parties zikyafuna support kuva side ne side. Okyakika mu conferences ezo nedda kati nakula kujjako kati kye tulina okunoonya okulwana nnyo tuzimbe networks zaffe zeyongera okubeera strong kubanga ensi erabika efunye ebizibu ate ideology yaffe etandise okubeera extremely relevant buli wootunula. Olaba okwekalagasa kwe Kenya. Ruto kutandika kupashuinga right wing policies ate oli mu buyinza okozeseza hustlers then otuuke mu buyinza opashuinga policies eziri right wing. Policies eziri right wing zikosa abantu bobulijjo. Cost of living erinnya. Right wing kicho. Right wing kitegeeza ovaluinga nnyo ba investors obateekako nnyo obavaluinga nnyo fwe abalala otufuula katale k'abagagga mugume ffe tugume tulindeko ja kufuna sikiru then oluvannyuma ezo zibeera right wing policies nazo zayingira mu NRM. Kyova olaba nti olusutuuka kadde mu NRM ne tukirashinga naye nze President Museveni yampa assurance n'agamba leka basooke baleete ssente mujja kuwamba luvannyuma so nenzikirizaganya naye nenga okay kabaleete tekinologi birala byonna then tutendeka abavubuka mujja kuwamba so mubyeddize ng'obugagga bumaze okuyingira naye obugagga tebuva bweru, obugagga buva mu nsi kubaako twakanya naye nemugamba nti tebajja na bugagga wabula bajja kufuna bugagga. So kati bwemuleka natwala obugagga obwo ne bufuluma aba yavuwaza ensi kale n'olwekyo ako tugenda kasorting out nga bwe tuzimba networks. Ndowooza walaba mu budget ng'abuuza nga naye yeebuuza n'agamba mwe muli kwogera ku external shocks naye external shocks kyezo ze mutegeeza kubanga underneath budget eyo mulimu gyayita project ya soft money mwe muli PDM emyoga n'ebirala sente ezitakalubiriza bantu be bano kati tuzimba tu economies in one, economy y'abano abagagga ne economy y'abaavu. Kati abaavu that economy there olaba bwegikwata bulungi ekula ku speed ate okusinga economy eno ya World Bank ne Minister of Finance ne yaba elite. Kasajja yasoma budget actually ekwata only 10% of the nation. 90% ye economy ya myoga, economy ya PDM, economy ya youth livelihood, ye economy ya President Museveni. So nolwekyo nze ndowooza bwaginyweze nnyo neyingira mu mining, petroleum n'ebirala ejja kukula by 60% nga Kasajja tamanyi kati bajja kugitapinga bwe batuuka ku level ya taxation. Kyova njagala nnyo enterprises naddala eziri-initiated n'abavubuka kuba ati that level of small enterprises isobola okwemployinga abantu 5-6 ye economy ffe gye tulowooza nti egenda okubeezaawo Uganda okusinga economy yo foreign direct investment y'Abachina, Abayindi, Baani, Bangereza yo economy ya bunyunyusi. So naye ate abavubuka bawangalira mu ghetto mutandise okumenyayo bagobayi. Ye challenge tulina nti policies zaffe zikoonagana. Ndowooza NEMA yabadde mu spotlight naddala ero bijjaawo bali ku victimizinga the very beneficiaries of PDM. Kati bwe tutalikavaringa money za PDM bajja kublaminga ani. So kyova olaba nti the other side of the economy and the state mbinyo economy ya debts middle class abadi based on debts ne loans a false economy, it is going to collapse. It's a question of time. Even America will come crashing down. Bewunye bagamba nti kyeki abakubye kubanga kati tebakyasobola nakwebeezaawo tebalina ssente ensi yeewola ssente ezisinga ez'eggwanga kati era bakyewola tebalina budde bwe bagamba nti zigenda kukoma. 2 fiduciary issue gye bakozesanga ssente it's not backed by any value, so bagenda mu banka wali nga baprinting empya ne babiza. So kati ebyo byonna byebiremesa ebyenfuna fa mu Uganda People's Congress bato training anti eyo sitebeera economy eyebeera kikiba kiwaani kyabagagga bali era twalowooza waliwo akadde ke twalowooza nti ne mu Uganda ejja kutuukamu naye bibyo bituuse era twasekereranga nnyo abannaffe ab'e Kenya kuba twabasanga Jaramogi Oginga Odinga abo ba communist b'e Kenya ba Raila Odinga, those are the socialists ab'e Kenya betukolagana nabo era banywanyi nnyo ku side yaffe naye we twatuukanga e Kenya twabasekereranga ne tugamba naye kati
Muzeeyi Jaramogi Oginga Odinga gw'olina ebintu bino byonna osobola otya okutulimba nti naawe oli omu naffe. Naye ye ssente ze yasomesanga abajaluwo. Bajaluwo kyova olaba nti famire ya Oginga Odinga ebatwala wonna we baagala. Teri elite e Kenya yasoma atafunanga ku scholarship eva wa Muzeeyi Jaramogi Oginga Odinga. Balina company gye bayita Lamoji Trading Company, kati balina Oxygen East Africa, balina mu mafuta, bali big landlords, bakola ne factories ebikajjo n'ebirala, naye nga bayemployinga only bantu kuva Kisumu, Homa Bay, eri ezo. So yazimbira ku socialist bwetyo bwekola. No, yagiimplementinga bubi. Singa yajja abantu side ne side. Yandibadde kati ne Baruto bano nga yabakwatadda. Kuba Ruto ye mu ndowooza ne mu mbeera muntu wa bulijjo. Naye yayiga okubeerawo n'akake. Mu experience ya politics gwe yayitamu under Moi. Kuba Moi ye yabeera ddala open, n'abeera ideology ya Muzeeyi Jomo Kenyatta. Wadde nga Jomo Kenyatta naye yeyita mu socialist naye nga yasinga okumesinga Kenya up. Tanzania bali very close, CCM yali close nnyo naffe, era baali banywanyi baffe nnyo. Era mu conferences zaffe zonna nga tukyali bavubuka twatambulanga nabo era ne tukkirizaganya mu conference eki kye tugenda okukola nga tuzzeeyo ewaffe. Njala kuzza ku katone mabega. Bwagamba nti omugenzi Gaddafi yafandinga plan zizamu. Yes, sir. Yali mukwano gwa Muzeeyi Obote. Very close. Okay, kakati Gaddafi mu ndowooza ye n'enkola ye yonna, Gaddafi was a communist. Yali mu communist naye ekyamulemesa kyali kimu, ensi ezirimu deep-rooted Islam kati baali balina okuzimba enkola etakootagana na Busiraamu. Kyova olaba nti actually eggwanga yaliyita the Great Arab Jamahiriya Republic. Jamahiriya means ensi ey'abantu abenkanankana